Sure. Most importantly, the people of Uganda shielded me everywhere I go. The common people risked their lives and families to house me, to feed me, and to clothe me, and to accommodate me. But most importantly, I had assistance from security people that I will not mention. Yes. Mukiro ekikesezo olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alabikiddeko ku mukutu gw'amawulire ogumu ku egyo egikyasinze okubeera egy'amaanyi ogumanyiddwa nga France 24 okusinziira mu ggwanga erya Bufalansa n'abaako ebigambo byayogedde nga bwe tugenda obbiwulira nga bwe ngenda okubeera nga mbikuwa ate era nga bwe yalabikiddeko ku mikutu egy'enjawulo ate era nga bwe tusuubira nti n'olunaku olw'enkya nga bwe nnakugambye olwajjo agenda kubeerako mu kifo ekimu era agenda kubeera ku event emu agenda kubaako ne byayogera eno ng'obunkenke bukyagenda maaso n'okuba nga bweyongera abakulu abali mu buyinza kuba ensonga zitandise okuba nga zitambulira ku sipiidi mukadde ke kamu njagala n'owulirize bulungi nnyo vidiyo eno amawulire gagenze okufuluma we bwazibidde ng'ab'ebyokwerinda babadde baadiployinga mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu Magere bamaze okubeera nga balekulira amagye gaggiddwayo era n'amaka galabiddwako nga gatandise okuba nga gali open abantu abawagizi nga bayingira abantu abalumirirwa oba aba well wishers nga bagendayo omukulu kirabika bunkenke bwayitiridde pressure eyinza okuba ya mountains ennyo oluvannyuma lw'okuba nti akaliro kabadde kangi nnyo ennaku zino wenjogerera amagye gaggiddwayo amagye nga gakamala okuggibwayo Robert Kyagulanyi Ssentamu alabikidde ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga France 24 ebigambo byayogedde byenkuleetedde njagala owulirize bulungi mu interview gye tugenda okuyitaayitamu ffenna omukulu amanyiddwa nga Mark ku mukutu ogwa France 24 ng'amubuuza akana n'akataano ng'agezaako okumubuuza kimu ku kimu n'okwagala oba oliawo okumwokesa ensonga teyategeerekese njagala okutegeeza ebigambo byonna yabizzeemu bulungi nnyo nina wano ekiwandiiko eky'amawulire ekiraga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ttiimu y'ekibiina ekya National Unity Platform bali mu kaweefube oba bali mu negotiations wuliriza amawulire g'e Uganda gagamba bwe gati tiimu y'ekibiina kya NUP nti bali mu nteeseganya ne General Kaguta Museveni babeere nga balaba butya Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'akoma mu ggwanga erya Uganda mu mirembe ogwo omukutu gwa Nile Post gwe gwawandiise ekiwandiiko kye ngenda okukusomera kyokka ye bw'abadde ayogerako ku mukutu gwa France 24 agambye ye talina budde yadde olunaku lw'asobola okukeera ku makya n'ateeseza eddembe lye he cannot negotiate his human rights kakati ate wano nga batugamba nti bano bali mu nteeseganya ojja kuwulira nno wano waliwo ekiri emabega wa bino aka pressure kalabika kaalinnye kalabika kasusse bwe kayinza okuba nga koma kuba nkugambye bino byonna nga bikyagenda mu maaso amagye gaggiddwa galagiddwa okubeera nga gava maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okuliraana amaka ge kakati ate yakugambye tali wiiringi kuteesa na muntu yenna kulaba nga addizibwa eddembe lye kubanga eddembe lye limuweebwa ssemateeka kyokka byonna nga bijja mu kadde ke kamu ali mu ggwanga erya United States of America mu kibuga Washington gy'asinzidde ogenda maaso n'okuba nga ayogera bino era gy'asinziira ogenda maaso n'okuba nga akola emirimu gye yatutegeeza nti gy'agenza ogenda maaso n'okubeera nga akwasaganya bibadde bikyali bityo amawulire ne gatandika okufuluma mu ggwanga lyalimu erya United States of America nti waliwo shift oba enkyukakyuka mu nkolagana wakati w'eggwanga erya Uganda wamu n'eggwanga erya America olowooza sanctions essaawa yonna tezigenda kubanga ziruma jjukira ne mu interview ez'enjawulo zazaayogereramu agambye ye takirumamu asaba era akuutira amawanga ga Bulaaya naddala amawanga nga Bungereza Germany n'amawanga amalala wamu n'eggwanga erya United States of America babeere nga bateeka envumbo oba nga baggalira n'okwaisolatinga gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni kakati wetwogerera ne ku mukutu kwabadde gwa France 24 kino bakimubuuzizza era n'akyanukula akizzeemu bulungi nnyo byonna mbikuleetedde bulungi nnyo ngenda kubeera nga mbikulaga ogenda kutya ensonga nga bwe zigenda mu maaso n'okuba nga zitambula nga bulijjo tusookanga ne tujjawo akalango kano then oluvannyuma ne tuba nga tweyongerayo nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.
Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ku mukutu ogwa Red Zone TV. Njagala kubanga nkuwawa n'ebigambo ebya His Excellency Nsonga Kyagulanyi Ssentamu byayogeddeko bw'abadde ku mukutu ogwa France 24 n'omukulu oyo gw'olaba nga amubuuza ebibuuzo newankubadde ng'ebibuuzo ebimu abadde amubuuza mu mbeera eyagala okubanga alina ansa gy'ayagala naye ng'ate ne gwabuuza naye si musiru nga naye alina ansa gy'amuwa eyo yennyini gye nkakasa nti naawe bw'onaabiwulira ojja kgenda mu maaso n'okubanga obitegeera kakati nga sinaba kubanga nkutwala eyo njagala tusooke n'ekiwandiiko. Agambye era wano bamukwotinze, I intend to go back to my country. Robert Kyagulanyi Ssentamu alayidde nteekwa okuddayo mu ggwanga erya Uganda. Jjukira ne mu katambi ke nnakuwadde jjo yatutegeezezza ali wiringi okudda mu ggwanga erya Uganda ng'emirimu egyamutwala mu ggwanga lya United States of America gimaze okubanga giggwa. Kakati emirimu egyo nkugambye ate agyogera lunwe kwe kusaggula n'okulobinga okulaba nga amawanga gano agabadde gakolagana ne General Kaguta Museveni gamujjako enkolagana gablocking enkolagana eyo gamu isolatinga bwe kiba kisoboka n'envumbo bazimuteekeko. Kakati wulira mu kiwandiiko nga bagamba nti in an interview with France 24, Uganda opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu has said he intends to return to his country. Kakati nno wano okutya kuba kubadde kuliwo okubeera nti ali eri avuba okulaba nga Uganda ekubwa sanctions oba abakungu ba government ya General Kaguta Museveni bakubwa sanctions. Kakati ate abagambye ekyo nga mukitadde ebbali ne mu ggwanga erya Uganda nsuubira ate essaawa yonna ngenda kuddayo kubanga eyo y'ensi yange ly'eggwanga lyange ngenda kuddayo ntobe n'abasajja. Kakati mu kiwandiiko wano ye kkooti gye basoosezza agambye ateekateeka okudda mu ggwanga erya Uganda ekinaddako kyonna onaawulira. Wulira bwe bagambye nga bagamba nti Bobi Wine fled Uganda in January, days after presidential elections that saw General Kaguta Museveni obtain a controversial 7th term in office and following a military raid on Bobi Wine's home, ordered by General Moses Kainerugaba, who is Museveni's son and the head of the military. His home was later raided again and his wife was assaulted. Bano babimanyi bulungi nnyo. Babiripotinga nga bwe byali era nga bwe baabiraba. Kubanga bagambye Robert Kyagulanyi Ssentamu yadduka mu ggwanga erya oba yava mu ggwanga erya Uganda mu mwezi ogwa January okusinziira ku statement gye bafulumizza nti nga wayise ennaku oluvannyuma lw'akalulu akaaliwo aka 2026 nga kakamala okuggwa akalulu akaali aka January. Kakati wano bakugamba nti mu kalulu ako Museveni bagambye mwe yafunira controversial 7th term nabo bennyini ekisanja bakigattakako ka controversial. Kakati nga bagamba nti n'amagye ekikolwa ekyamagye okulumba amakaage nakyo kyennyini kyali kyennyamiza kubanga kino ekikolwa kyaduumirwa ebiragiro byaweebwa General Moses Kainerugaba ono nga ye mutabani wa General Yoweri Kaguta Museveni ate nga ye muduumizi w'amagye ag'eggwanga erya Uganda nti era amakaage ge gamu gaddamu ne galumbibwa omulundi ogwokubiri wano nno ng'ensonga yakulaba nti oba oli awo bamufeffetta newankubadde tebasobola kumufuna era nga kino kyaviirako mukyala we Babula Itungo Kyagulanyi okugenda maaso n'okubeera nga naye yatulugunyizibwa era paka bwe yatuukira mu ddwaliro ensambya bw'atyo n'afuluma eggwanga erya Uganda n'ayolekera mu ggwanga erya United States of America. Bobi Wine told France 24 that Moses Kainerugaba confessed to kill 24 of his friends and said publicly that he was looking for me to make sure I am the 25th dead body. Yabagambye ku mukutu gwa France 24 nga bw'ogenda obbiwulira nti nadduka mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga General Moses Kainerugaba muduumizi w'amagye yalagira yavaayo nakkaatiriza era n'akikkiriza nti yakatta abantu bange abawagizi bange mikwano gyange abamemba bannange mu kibiina kya NUP kyenkulembera 24 nti era making sure nti nze nga Robert Kyagulanyi Ssentamu nze mbeera omulambo ogwokutaano. Kakati agamba siraba nsonga lwaki mba sisooka ne neetegula eggwanga eryo nensobola okuba nga nsigaza obulamu ng'ebirala byonna bikyagenda maaso n'okuba nga bijja binabyogedde ali ku mukutu gwa France 24 era nga bw'ogenda okuwulira. In light of these threats, the raids on his home and the attack on his wife, Bobi Wine said he took the decision to flee. Bw'abadde ayogerako n'omukutu gwa France 24 mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero abagambye nti okulumba kw'amaka gange n'ebigambo ebyawerekerwako n'okutulugunya mukyala wange mulowooza ekituufu kyandibadde ki kusooka kwetegulamu nga bwe neetegereza ensonga then oluvannyuma nzije mbeere ng'ate mbatuukako era nga mbateerawo embeera nga bwe nasuubiza. Era n'agamba siri mwetegefu kuteesa ku ddembera. Wano nno waliwo akalippo ngenda kusomera ekiwandiiko ekirala awo. Ebiwandiiko ebifulumira ku mikutu gy'amawulire gy'e Uganda bigamba nti waliwo enteesaganya ezigenda mu maaso wakati w'abamu ku bakulembeze mu kibiina kya NUP ne gavumenti ya NRM
nti era enteeseganya zino ziri ku butya Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'agenda okudda mu ggwanga erya Uganda byagenda okudda mu maka ge mu mirembe nti bamutegekera amakomawo ge mu mirembe mbwe enteeseganya ezo weeziri kyokka ye bwe bamubuuzizza agambye I am not going to negotiate my freedom ate nga kinazze nga akyogera era n'wano mu France 24 ku official website ne bakiwandiika. Speaking from Washington, Bobi Wine rejected any transactional approach to his return, saying I am not going to negotiate my freedom. Agambye bino abyogedde asinzidde mu kibuga Washington DC eky'eggwanga erya America n'ategeeza si mwetegefu kuteeseza ddembe lye wabula ayagala ddembe lye mpaka oba ddembe. He also called on all democracies to impose sanctions on Museveni, his son, and those who violate human rights and subvert democracy and the rule of law in Uganda. Uliriza nno okumayo omusajja mukambwe mu kiwandiiko kino ekifulumidde ku mukutu gwa France 24 nga yakamala okwogera nabo nga bw'ogenda okulaba mu katambi. Omusajja teyabirumye namu. Oli yamubuuzizza okyayagala babakube sanctions? Yamugambye ali mu kukoowoola amawanga gonna agakkiriza mu nfuga ey'amateeka ate nga ge gali mu kuyamba bano abasajja abali mu buyinza. Bateeke sanctions ku General Kaguta Museveni, bateeke sanction ku mutabani wa Muhoozi Kainerugaba, bateeke sanctions ku bantu bonna abakungu mu gavumenti ye abalinyirira eddembe ly'obuntu n'abo abatyoboola enfuga ey'amateeka mu ggwanga erya Uganda. N'agamba it's not about me, tekiri ku nze nzekka nga Kyagulanyi, but about ourselves, wabula kuffe nga bannayuganda. Kakati nno wano yabategeezezza n'abagamba nti ye ali willing okukomawo mu ggwanga erya Uganda naye ate si mwetegefu kuteeseza ddembe lye. Kyokka wano nga waliwo amawulire agatugamba okusinziira ku biwandiiko ebifuluma ebimu nga bitugamba nti ate waliwo enteeseganya ezigenda maaso wakati w'abamu ku bakulembeze mu kibiina kya NUP mbu ne gavumenti ya NRM okulaba butya bwe bagenda okuteesa oba bagenda okutegekera Robert Kyagulanyi Ssentamu amadda ge. Kino kiwandiiko kyafulumidde era ku lunaku lwe lumu olwajjo ku mukutu ogwa Nile Post nga bagamba government and NUP in talks over Bobi Wine's dignified and secure return. Kyokka ye mu kwogera kwe mu kiwandiiko abyegaanye era na wano mu katambi kenjagala owulire era ng'agenda okikkaatiriza tali wiringi kuteesa na muntu yenna ku nsonga y'eddembe lye. Nga sinnaba kubanga mpita mu kiwandiiko kino leka tusooke tuyite mu katambi kali mu luzungu naye njagala tukayiteeyitemu ffenna. Wulira. Hello and welcome to Tete à Tete here on France 24. Our guest this week is Robert Kyagulanyi. He's better known as Bobi Wine, a star singer turned politician from Uganda. After spending nearly 2 months in hiding after a contested presidential election, which he describes as tainted in order to allow the re-election of Yoweri Museveni for a 7th term, Bobi Wine has resurfaced a few days ago in Washington, where he joins us from. Thank you very much for... Kakati ono omukulu bamuyita Mark akola ku mukutu gwa France 24 ono yabadde agezaako ku introducinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era ng'agamba nti ono yadduka mu ggwanga oba yafuluma eggwanga nga waakayita ennaku mbale nga akalulu ka 2026 kamaze okuggwa era agamba kyono yakavuganya ku bwa pulezidenti mu ggwanga erya Uganda emirundi ebiri abadde agezaako okubeera amugambye wano nti kakati weebale kujja kutwegattako ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ayanukula. Kakati njagala tuwuliriza akatambi kano bulungi nnyo bwe tunaaba tusobodde twetwalemu mpola mpola then oluvannyuma tubeere nga tujja n'ekiwandiiko. Wuliriza bulungi nnyo mu katambi. Agaanye nteeseganya zonna era ategeezezza tali wiringi kuteesa na muntu yenna ku nsonga z'eddembe lye. being with us. Thank you for having me, Mark, and good morning or good afternoon or good evening. On July 15th, this presidential election took place. After that, you vanished. Can you tell us exactly what happened since? Ulira omusajja ono amubuuzizza nti ng'ennaku z'omwezi 15 mwezi gwa January akalulu kaalondebwa era ne kaggwa wabula okuva ku olwo wabulawo. Sooka otubuulire kiki ekyabaawo, kiki ekyahapeninga okuva ku lunaku olwo. Njagala tufokasinga ennyo ku ansa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ze yawadde omusajja ono ate nga yabadde aziwa ensi yonna kubanga yabadde ayogerezeganya na mukutu ogumu ku egyo egy'amaanyi okwetolola ensi yonna. Wulira. Well, to be exact, I escaped from my home on the 16th of January, just one day after the election, following a raid on my house. I had earlier got information that there was a plan to harm me, and indeed, when the military raided my house on the orders of General Muhoozi Kainerugaba, the son of
Museveni and the head of our military, I made my way out of my house. And I was in hiding for almost 2 months, following not private but public orders for my execution. Eventually, I was able to escape my country and resurfaced in Washington. But in between, my home was raided again and run over. My wife was assaulted and my family members, my wife ended up in hospital, and the military has been occupying my home since then. Kakati bw'abadde ayanukula nkakasa biwulidde bulungi nnyo naye njagala tugende mpola. Waliwo wano abamu ku bannamawulire b'emikutu gy'amawulire oba abamu ku bapropagandist abadde batambuza ekiboozi nti tewaali muntu yali amunoonya. Ebyo bigambo zze ng'obiwulira. Bw'abadde annyonnyola byonna by'ayogedde nkakasa bw'obanga obadde ogoberera wabirabako. Agambye nti kituufu nasobola okudduka mu ggwanga lyange erya Uganda naye ensonga era n'aziwa nti nga twakamala okulonda amagye gaasalako amaka ge bwe gatyo ne gagenda maaso n'okubanga gatuusa obulabe ku bantu b'ewaka nti era ne bakola obulumbaganyi omulundi omulala ne bajja ne batuuka n'okutulugunya mukyala we Babula Itungo Kyagulanyi. Era byonna nga wabyogedde ategeezezza nti kale nalabikidde mu ggwanga erimanyiddwa nga erya United States of America, wabula wakati awo nasobola okubeerawo era ng'abantu bankwese, wabula ebikolobero byonna ebyakolebwa abyogeddeko nga ne bw'oba ggwe toyinza butafuluma ggwanga. Era agamba kino yakikola okusobola okusigala ng'ali safe n'okusobola okusigala ng'asobola coordinatinga n'ebintu okusigala nga bitambula. Ulira. But you were able to escape from them for weeks, even nearly 2 months. This shows that maybe you were helped by some official, and maybe some in the regime are not totally in agreement with the order to go after you. Kakati omusajja ono ekibuuzo kyamubuuza. Mwawulirako abantu abamu nga batambuza ekibooziboozi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yandibanga yali mu embassy emu, oba nga waliwo abo ebyokwerinda mu bitongole ebyokwerinda ng'ebyamagye nti bandibanga be baamuyambako, oba nga be bacoordinating okulaba ng'ayambibwako okusobola okusurviving eyo embeera yonna. Kakati ekibuuzo si kye njagala tufokasingeko, wabula njagala tufokasinge ku kikyagenda okuddamu. N'ekirala nze naawe ki kye tumanyi era kye tubadde tuwulira, then kakati wano tuli mu kufuna ekituufu. Sure. Most importantly, the people of Uganda shielded me everywhere I go. The common people risked their lives and families to house me, to feed me and to clothe me. Kakati wano ali mu kumutegeeza nti ekyo kituufu era nayambibwako, abantu bannyambako, naye ng'okusinga abantu bannayuganda, bantu ba bulijjo, bampa ebyokulya, bampa engoye, bankwekanga. Kakati kino ekibuuzo yakyogerako ne gye buvuddeko bwe yali ayogerako n'abantu ab'enjawulo ng'era bwe mwabiwulira. Kakati njagala tumaleyo bino nga bwe tugenda mu maaso n'okuwuliriza. And to accommodate me, but most importantly, I had assistance from security people that I will not mention from within the regime who are not in agreement with the way our country is being run. Most importantly, the way our military is being run by the son of the current president. Okitegedde bulungi akugambye nti kituufu bantu ba bulijjo bannyamba n'ebirala nga bw'obiwulidde, wabula akugambye nti era waliwo n'abali mu byokwerinda nga nabo banjiirawo omubiri mu security. Waliwo ab'ebyokwerinda bagambibwa okuba nti nabo tebakkiriziganya na bukulembeze buliko, tebakkiriziganya na ngeri magye gye gatwalibwamu. Kakati nti bano nabo baakola kinene nnyo abamu okumuyambako, oba oli okulaba nga bino bitambula nga bwe bitambula olwaleero nga ffe wetubirabira, n'okubeera nga kakati ali bweru wa ggwanga. Bino ebigambo abikiralifayinze bulungi nnyo ate nga si gwe mulundi ogusoose okubeera nga akyogera. Kakati tumaleyo bino ebisigadde, then nze nzije nkutwala mpola mpola. So I was assisted and I was able to escape the country through one of the big countries that I will not mention. You've been arrested before. I mean, you've been in trouble, if I may use the expression, with the regime before. Why did you feel that this time you needed to flee? I mean, do you think they were after you, not only to capture you, but also possibly to kill you? Ono amubuuza nti baali bakusibyeko, baali bakutokyalinzeeko, ate era si gwe mulundi gwo ogusoose okuvuganya ku ntebe eyo, wabula lwaki olowooza nti ku mulundi guno
obadde oyina okudduka eggwanga olw'ensonga nti lwaki aba mbuuza lwaki olowooza nti ku mulundi guno gubadde gwanjawulo nnyo nti oba lwaki olowooza omulundi guno babadde bakutta babadde bakukukwata babo kiba kisooka babadde bakusaanyaawo lwaki olowooza nti omulundi guno kiri bwe kityo ate nga wali ovuganyizzaako ne batakutta wali ovuganyizzaako ne batakukola ekyo kyoyogerako olowooza lwaki kino kiriwo omulundi guno naye wuliriza nakugambye saagala kibuuzo kye tuba tufokasingako njagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyayanukula kye tuba tufokasingako kubanga ensonga wano weeri omusajja awunzisa akugamba akomawo mu ggwanga erya Uganda tukimanyi bulungi njera tukirabye nti amagye gajjiddwa agabadde deployingiddwa gamaze okuba nga gajjibwayo kiki ekigenda okuddako katumaleyo akatambi kano nze gye tutambule. Yes, I've been arrested before, I've been tortured before, but this time it was explicit. In the past, the people that were in charge of the military, yes, they were brutal, as arrogant and as murderous as General Museveni's son. This time, the person who is in charge is known for brutality. He tortures people for fun and kills people for fun. He himself confessed to killing 24 of my friends, and he said publicly that he was looking for me to make sure I am the 25th dead body. He has threatened to kill before, and he has done it. He has threatened to capture our people, and he has done it. He threatened to raid my house, and he did it. Beat up my wife, and she ended up in hospital. So when he threatened to kill me, I knew that my death was imminent. And indeed, there were very many roadblocks mounted all over the country looking for me. There were many raids on the officials of my party, the members of parliament, and even my personal assistant. His house was raided, and his wife was abducted. Up to now, the wife of Sheriff Naja, my personal assistant, is missing. She was picked up from the military, from the house by the military, and this was on camera. And up to now, she has not been seen again. General Muhoozi Kainerugaba, who you've mentioned repeatedly on social media, he accused you actually of fleeing to the United States already back in January, and that you're actually spending your time having a good time in the United States. What is your response to those allegations? Well, I hope that the words of Muhoozi Kainerugaba, who is the head of our military, show the image of what our military is like. First of all, I'm confident to communicate that the military is not as professional as it's supposed to be. He said that I was 1 minute on January 30th. He said I was in America, but then he was looking for me. He raided my house later, and he has been raiding people. The things that he does and the things that he says, that is supposed to communicate to the world what our military is like in Uganda. He's also accused the United States of helping you get out of Uganda. Is that true? Did the US help you get out? And does this explain why you are now in Washington? I will not name the people that helped me get out of Uganda. But the most important thing is that I am out of Uganda. But the same person has accused many countries. He has threatened to capture Kenya. He has he has threatened to capture Sudan, and he has actually come out to proudly boast for murdering people in South Sudan. So this is a person that will attack anybody at leisure. Do you feel still under threat, even far away from Uganda? I mean, do you think there are threats on your life, or because you're across the Atlantic, you are protected? I am still under threat. I am aware that I'm being followed. And, in Uganda, history shows that many dissidents have left the country and have been followed and hurt, harmed, or even killed from very far away from home. I am still under threat. However, at least I know that I can communicate in the tentative. I can be able to speak to the world. Kakati wano njagala tusooke tutemewo. Ekibuuzo kino kibadde kitambula nnyo
era nga ne media ez'enjawulo naddala mu ggwanga erya Uganda badde bakibuuza nnyo nti kakati adduse ate agenda kukomandinga ntya. Nakuwadde akatambi ka Maseruka Robert ng'akunnyonnyolera ng'akugamba nti singa abadde Uganda n'akwatibwa, kizibu nnyo omuntu ali mabega w'emitayimbwa okukomandinga, kizibu nnyo omuntu attiddwa okubeera ng'akomandinga. Era in fact abamu ku bannankyukakyuka bo balina ne biriifu ega baba balina n'okukkiriza okugamba bwe kiba kisoboka n'okukoma waagira alindako, newankubadde ng'ate ye akugambye nti mwetegefu era essaawa yonna agenda kukomawo ku butaka abeere ng'agenda mu maaso n'okukwasaganya emirimu gye. Kakati wano wakiddiddemu agambye nti at least yano gyendi mukadde kano nsobola okukomandinga, nsobola okubaako kyenjogera, nsobola okubaako byenkwasaganya, era nsobola n'okwengeginga kye tuyita international community, ekintu ekitandisobose singa mbadde nkyali mu ggwanga erya Uganda. Yalina okufulumamukko asobole okusigala nga at least akyasobola okucoordinatinga mu ngeri y'emu gyali mugenda maaso n'okuba nga acoordinatinga. Tumaleyo akatambi nzije tubeere nga tutambula. Wuliriza. Right. What are you waiting for? There is also talk that U.S. Ambassador to Uganda, William Popp, is brokering an agreement with President Museveni that would allow your safe return and your party, the National Unity Platform, to be recognized as a legitimate political party. Are there such talks underway to help you get back and help your party re-become a normal political party? Kakati wuliriza. Omusajja kibuuzo kyamubuuzizza n'ekiwandiiko kifulumye. Omusajja kigambibwa nti ambasada w'eggwanga erya America William Popp mbu ali mu kuteeseganya n'abamu ku bakungu mu gavumenti ya General Kaguta Museveni mbu Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuleke era bamutegekere kye bayita peaceful return, okukomawo mu ggwanga erya Uganda mu mirembe. Mbu era n'ekibiina kya National Unity Platform kibeere recognized ng'ekibiina ky'oludda oluvuganya. Kye simanyi mu budde buno ekibiina abakulu bano bakitwala ng'ekitali recognized ate kiri mu mateeka, okusinziira ku kibuuzo kyamubuuzizza. Naye nga bwe nakugambye tetufokasinga ku kibuuzo, tufokasinga ennyo ku kigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ky'anaaba yanukudde. Naye teweerabira ekiwandiiko kino, waliwo ekiwandiiko ekifulumye ku mukutu gwa Nile Post nga kigamba nti waliwo enteeseganya wakati w'abamu ku bakulu mu kibiina kya NUP ne gavumenti ya General Kaguta Museveni. Kakati n'omukulu wuno akimubuuza ku mukutu gwa France 24 nti tuwuliddeko nti waliwo enteeseganya, ate ng'enteeseganya ezo ambasada w'eggwanga erya America aziri mu makkati, ali mu kukimubuuza kino kituufu. Era wulira Robert Kyagulanyi Ssentamu byayanukudde. First and foremost, we don't need any negotiation for our political party to be recognized. Kati wano njagala nsooke akugambye ekisooka mu byonna. Tetwetaaga negotiations zonna, nteeseganya zonna, ekibiina kya National Unity Platform okubeera recognized as a political party. Ekibiina kino kiri mu mateeka era kikkirizibwa okubeera ensonga lwaki ne party president waakyo baamunominatinga n'avuganya ne ku bwa pulezidenti. Kakati ekibuuzo ono kyamubuuzizza bw'ati bw'ali mugenda maaso n'okubeera ng'akyanukula. Nkugambye ambasada w'eggwanga erya America, gavumenti ya General Kaguta Museveni n'abamu ku bakulembeze mu NUP bali mu nteeseganya ezo. Abakulembeze abo be baani? Era nteeseganya zino lwaki zijja ng'ekibiina kiri recognized naye ate nteeseganya ziraga nti bali mu kuteesa balabe ng'ekibiina bakiri recognizinga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu akkirizibwa okudda mu Uganda mu mbeera eri safe. Kakati wano waliwo ebibuuzo bingi nnyo. Waliwo abadde amugaana singa aba asazeewo okudda olyoke wabeerewo enteeseganya. Ekibiina kya National Unity Platform tekiri mu mateeka, wasooke wabeerewo enteeseganya nga n'akikulembera baamunominatinga nga presidential candidate. Ngenda kunoonyerezera mu kiwandiiko kino bwe baba tebaliimu, tugenda kukola okunoonyeza bakulembeze ekyabo abali mu nteeseganya ezo era lwaki enteeseganya ezo ziri zityo, then oluvannyuma obeere ng'ofuna ekyenkomeredde. Katusooke tumaleyo akatambi then nzije n'ekiwandiiko kino. Wuliriza. The law is not to be negotiated. The law is the law, and according to the law in Uganda and internationally, we are a legitimate political party. We have never been disagreeable to dialogue. We are for dialogue, but we don't believe in transactional dialogue. We believe in constructive and principled dialogue. First and foremost, I am not going to negotiate my freedom. My freedom must be guaranteed. But do you think that there are conditions under which you could go back to Uganda despite the antagonism you mentioned with the regime and especially the son of the president?
Absolutely. I intend to go back to my country. Kakati wano wakugambidde amubuuzizza ku nsonga z'okudda ewaka. Agambye absolutely planning era ayina okukkiriza era ayina enteekateeka ey'okudda mu ggwanga erya Uganda. Wano nno abadde bagamba nti yadduse webigendo bakalira ku matama. Ate amakomawo ge gayinza okuba nga si ga bulijjo. Ngenda kuwa ne ku bigambo bya Penga awo nabikuwaddeko naye ngenda bikwongera olw'ensonga biyinza okuba bigendera ku bigambo bino. President agambye alina enteekateeka ey'okukomawo mu ggwanga erya Uganda awatali nsonga yonna kubanga talina tteeka lyeyamenya. My fight is in Uganda. My work is in Uganda. And my citizenship is in Uganda. I'm a Ugandan and I have to go back to my country. However, I am supposed to be in Uganda as a free citizen, not as a person who must beg for my freedom. Are you calling for sanctions against the regime by the United States, by Europe, or given that there have been strong backers of Museveni in the past, you don't think that's realistic at all? Kakati wanulira n'ekibuuzo ekirala. Kino nno nakyo kibuuzo kikakali. Omusajja amuga wane kino ekibuuzo si kikakali nti kyekikakali ng'ekibuuzo wabula kirina bye kikunamya ne bye kirabisa. Omusajja ekiwandiiko kino ekigamba nti bali mu nteeseganya. Bino ebintu nno bitebigatta. Era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alina abantu ba mirundi mingi baali mu kulabisa. Abamu nga beekuba emipiira, abalala nga yabalabisa. Omukulu yagambye waliwo enteeseganya wakati w'abakulu mu kibiina kya NUP ne gavumenti ya General Kaguta Museveni. Kyokka akulembera ekibiina kya NUP enteeseganya ezo azeegaanye. On top of that, yagamba akyasaba wabeerewo sanctions ezikubibwa bali ate be bagamba nti bali mu kuteesa na bano. Wabula twetaaga okumanya baani abali mu nteeseganya ezo era be baani bo era enteeseganya ezo lwaki weeziri. Kakati bamubuuzizza okyapasuwinga oba okyapushinga kulaba nga sanctions zibeerawo era nga zikubibwa abamu ku bakulembeze abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda. Akikkaatiriza n'akiggumiza nti sanctions azisuubira era ali mu kuzisaba zibeere nga zikubibwa. Onaawulira kyokka kakati nno wano wenkugambidde we bibagattidde. Omuntu gwe bagamba nti ate ali mu nteeseganya, enteeseganya asoose n'azeegaana. Baateeseganya nabo ate baasaba bakube sanctions. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alina baali mu kukunamya mu interview eno. Wuliriza. Clearly, I am calling for sanctions not only from the United States or Europe, but all believers in democracy, all believers in human rights, and all believers in the rule of law. These are values that bring us together as citizens of the world, as the international community. For democracies to be seen to work or cooperate with non-dictatorship, that is an embarrassment, that is an indictment to their legitimacy. So we are calling for sanctions against those that violate human rights, most importantly Museveni, his son, and all the officials that subvert democracy and the rule of law and abuse rights. I know that Uganda depends so much on foreign aid, and we have constantly been saying that that aid should be tied to values, should be tied to democracy, it should be conditioned to democracy, the rule of law, and respect for human rights. Kakati oli n'aveeri n'akugamba nti ate ono Museveni gwakolera naye nga mu bigambo akugambye akyapasuwinga era akyali mu kaweefube obw'okulaba nga eggwanga si United States of America lyokka, si mawanga ga mukago ga Bulaaya gokka, wabula buli ggwanga lyonna erikkiririza mu nfuga y'amateeka abali mu kukolagana ne gavumenti ya General Kaguta Museveni mu kadde kano. Agambye asaba amawanga ago gabeereko sanctions ze bateekawo n'ebirala nga bw'obiwulidde, era n'ategeeza nti abamu ku bakungu baasaba babeere nga babateekako envumbo bangi nnyo mu gavumenti ya General Kaguta Museveni, wabula okusingira ddala ye General Kaguta Museveni mwennyini, mutabani we n'abo abantu abali close ababayambako okugenda maaso n'okukola ebikolobero. Kyokka ate oli n'akugamba nti ate baakolera wano bw'oba tolaba towunyiriza. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kugambye azinze mu interview emu azinze abantu nga mutwalo abalina endowooza ez'enjawulo wabula nga zonna ziri negative eri ensonga z'enkyukakyuka, zonna nga ziri negative eri ye ng'omuntu n'ekibiina ekya National Unity Platform. Katumaleyo na kano then nzija ate nkuyite mu kiwandiiko nkuwe n'ebimu ku bigambo ebirala obunkenke bulabika essaawa yonna bugenda maaso n'okuba nga bweyongera. Tuwuliriza.
As a conclusion, Bobby Wine, do you still want to be president of Uganda, or have those past experiences, especially this last one, indicated you that it's maybe not something you want to pursue? Well, I have been elected president of Uganda twice. I've been elected president of Uganda twice. However, what is important to me is not me as an individual to be president. It's not about me. It is about freedom for our country. It's about the restoration of democracy for Uganda. It's about the respect of the rule of law and ensuring that all Ugandans enjoy their human rights and live in their country as full humans, whether I'm president or not. So I've said it again, and I say it right here on France 24, that it is not about me, but about ourselves. There is a whole generation of talented and qualified young people, and we must pave a way for that generation that must live not in dictatorship, but in absolute democracy. Amubuuzizza nti okyayagala okubeera pulezidenti oba nedda, n'amugamba ssebo bannonze nga pulezidenti w'eggwanga erya Uganda emirundi egiwererako ddala 2, era ekikulu si kyanze kubeera pulezidenti wabula ye generation yaffe okubeera ng'enunulwa. Ebigambo byonna byayogedde, njagala tugendewo mpola. Njagala obikompayalinge ne byogenda okuwulira mu kiwandiiko. Ekiwandiiko kino ekyafulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa Nile Post nga kigamba nti waliwo enteesaganya ezigenda mu maaso wakati w'abamu ku bakulembeze mu kibiina kya NUP ne gavumenti ya General Kaguta Museveni, era mbu ambasada w'eggwanga erya America yandibanga yaziri mu mitambo okulaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu afuna peaceful return oba secure return. Kyokka ate ekisinza okwebuunyisa nti bateesa okulaba ng'ekibiina kya NUP bakiricognizinga. Ekyo kyembadde simanyi oba tekiri recognized mu ggwanga erya Uganda. Kakati wano bakugamba nti enteeseganya ziri mu kugenda mu maaso okulaba ng'ekibiina bakiricognizinga. Ojjagenda mu comment section ombuulireko oba adde naawe tokimanyi ti ekibiina kino tekiri recognized ate nga ffenna tukimanyi nti kiri recognized. Kakati wuliriza mu kiwandiiko nga bwe kigamba. Bagambye batya? Nga bagamba nti quiet but intensive negotiations have for weeks been underway between the National Unity Platform and the Ugandan government to facilitate the safe return of party president Robert Kyagulanyi Ssentamu from abroad. Multiple security sources have told this publication nti okusinziira ku nsonda ez'enjawulo era ez'ebyokwerinda zaategeezezza omukutu guno nti wabaddewo enteeseganya ez'akasirise wabula ng'ate zibadde intensive nnyo ezibadde zigenda maaso era ezigenda maaso okumala akabanga aka weeks eziwerako wakati w'abamu ku bakulembeze mu kibiina kya NUP ne gavumenti ya General Kaguta Museveni okulaba nga bafacilitatinga n'okuteekateeka amakomawo ga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga erya Uganda, era mbu sources ez'enjawulo zizaategeezezza abakulu bano ne bagenda maaso nga bagamba the talks which have taken place several times in recent weeks are understood to include an arrangement under which Bobi Wine would return home without facing any criminal charges related to the disputed January 15th, 2026 general elections. Nti muzimu ku nteeseganya era n'ebimu ku biri mu kuteesebwako nti kwe kulabanga bw'aba akomyewo mbu akomewo mu mirembe, tewabaawo omusango gwonna ogumuteekebwako oluvannyuma lw'akalulu ka 2026. Jjukira gye buvuddeko waliwo amawulire agafuluma nti baamuteekako omusango gw'okulya mu nsi y'olukwe, simanyi omusango gw'obutujju n'emisango emirala. Kati mbu mu nteeseganya zino abamu ku bakulu mu kibiina kya NUP bagamba mutuleke omusajja akomewo awatali musango gwonna gwe mumutaddeko, akomewo mu mirembe. Kakati simanyi oba bakulu byakuteesa oba byampaka. Mu kiwandiiko wano nga bagamba a key outcome of the negotiations appear to have already materialized with the complete withdrawal of security forces from Bobi Wine's Magere residence earlier today. Inti ezimu ku results ez'enteeseganya zino mbukwazandi banga zitandise okumaterializing oba zandi banga zitandise okubanga zigenda kulabwako obanga zirabwako. Olw'ensonga olunaku olwaliro tulabye amagye nga ga withdrawinga okuva mu maka g'omusajja bwe bato ne bavaayo, nti kati okuvaayo kwabwe kandi bakabonera akalaga nti enteeseganya ziri mugenda maaso n'okubanga zituukako bazituula ku nfeete oba enzikiriziganya zandibanga essaawa yonna egenda kubanga etuukibwako. On the NUP side, those involved in the talks are said to include the National Unity Platform Treasurer Benjamin Katana, Secretary General
David Lewis Rubongoya, and a senior party spokesperson and leader of opposition in parliament, Joel Ssenyonyi. Okusinziira ku kiwandiiko kino nga bagamba nti ku ludda lw'ekibiina kya NUP abamu ku bali mu nteeseganya zino kwe kuli Benjamin Katana, ono nga ye treasurer w'ekibiina kya NUP, kuliko Secretary General David Lewis Rubongoya wamu ne leader of opposition ate nga ye mwogezi w'ekibiina amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi. Mbu abo abasatu be bali mu kuteeseganya n'abakulu balabe nga kino kibaawo era mbu bamaking sure nti Robert Kyagulanyi Ssentamu akoma mu ggwanga erya Uganda nga tewali musango gwe bagenda kumuggulako. Mbu era n'enteeseganya ezo zandibanga ze zivuddeko amagye okubeera nga galagiddwa okubeera nga gaamuka amaka g'omusajja babeere nga bafuluma. Wulira mu kiwandiiko. On the government side, Ugandan ambassador to the United States of America and ex-official cabinet member Adoniya Ayebare is said to be involved in the discussions. Mbu ku saidi ya gavumenti abamu ku bateeberezebwa okubaamu ye mukulu amanyiddwa nga Adoniya Ayebare. Ono nga ambassador w'eggwanga erya Uganda mu kitongole ky'amawanga amagatte ekya UN, naye teweerabira Adoniya Ayebare yono gwe twalaba eyavaayo n'anafuya n'okukakkanya ebigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'ategeeza nga bw'asinkanya abamu ku bakulu mu kye bayita Capitol Hill mu ggwanga erya United States of America mu kibuga Washington DC. Kakati Adoniya Ayebare oyo kakati ate mbu yali mu nteeseganya ku saidi za NRM babeere nga balaba Robert Kyagulanyi Ssentamu butya bw'akoma mu ggwanga erya Uganda awatali kumukwatako yadde okumuteekako omusango gwonna. When contacted by this publication, Katana said he was not aware of any such negotiations, while Rubongoya and Ssenyonyi were unreachable by press time. Nti guno omukutu bagezezzaako okutuukirira abakulu bano mu kibiina kya NUP babeeko kye boogera. Bwe bagezezzaako okutuukirira Katana, bwe yabagambye ye talina kyamanyi ku nteeseganya ezo. Joel Ssenyonyi ne David Lewis Rubongoya bo baalemereddwa okubafuna okubaako kye boogera ku bino ebigenda mu maaso. Ambassador Adoniya Ayebare told the Nile Post he would call back but had not done so by the time of the publication. Ono yo wa NRM Adoniya Ayebare baamutuuseeko n'abagamba ajja kuddamu abakubire newankubadde teyazzeemu kubakubira kubagamba kintu kyonna. However, highly placed sources within security establishment speaking on condition of anonymity confirmed that several rounds of talks have already been held and that the withdrawal of security personnel from the Magere home was one of the first concrete outcomes. Okusinziira ku byamu ba ku sources ez'enjawulo, ebyama biraga nti enteeseganya zibadde nga zibaawo okumalira ddala akaseera. Nti era ebimu ku bibadde biteesebwako ge magye n'okulaba nga gavaawo era mbu ebimu ku bitandise okuvaayo ng'ebibala mu nteeseganya zino kwe kulaba nga amagye galagiddwa okubeera nga gaamuka amaka g'omusajja. The same sources said the two sides are now finalizing the modalities for Bobi Wine's return, with both parties keen to avoid any public confrontation or fresh arrests. Nti era okusinziira ku sources ez'enjawulo ziraga nti bali mu kufinalizing oba bali ku steps zisembayo okulaba nga batuuka ku nzikiriziganya butya Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'agenda okudda mu ggwanga erya Uganda. Era saidi zombi zigamba mbu buli omu ali mu kwewala. Saidi ya NUP eri mu kalufu okulaba nga bwakomawo takwatibwa, saidi eri mu kulaba nga bwakomawo tewabawo confrontation yonna. The negotiations come against the backdrop of what analysts describe as a series of acquired concessions by the state. Kakati no bino ebigenda mu maaso onaawulira. Jukira n'abamu ku bakulembeze b'ekibiina kya NUP babadde baakateebwa. Kakati no birowoozebwa era ensonga ezijja ezigenda mu maaso kigambibwa okuba nti bino ebintu simanyi, naye nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye talina muntu yenna gw'ateesa naye, tali wiringi kuteesa ku ddembe lye, tali wiringi kuteesa ku kintu kyonna. Kakati ate bino byenzijje mu kiwandiiko kiri nennoonyanoonyako kino kiwala nekifuluma nga kikonfaminga amagye gamaze okubeera nga withdrawinga mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era ebifaananyi bino kakasa abasinga obungi mubirabyeko nga amagye gajjibwa, ebimotoka by'amagye nga bitwalibwa awaka nga wasigadde wakalu awabadde wajjudde ab'ebyokwerinda nga tebakyaliwo.
Eddoboozi libadde lifuddemu awo naye ensonga ebadde nti kimaze okuba nga kikakasibwa nti amagye gaggiddwawo kubanga ne muganda wange oba muganda waffe amanyiddwa nga Ssekadde Samuel ono nno naye atuukiddewo ddala mu kifo kino okwongera okukonfaminga nti oba ddala amagye gaggiddwawo era bw'atuuse eyo n'akikakasa nti amagye gaggiddwawo onaawulira. Kale wonaawe osinda okulabika nti ogoberera nkubuuzaako nze Ssekadde Samuel Bunaluweero. Wano we tuli Magere mu maka ga Kyagulanyi Robert Ssentamu eyavuganya mu kaluuko bwa pulezidenti ennaku z'omwezi nga 15. Tukimanye bulungi ffenna nti yasobola okusimatuka oba yasobola okutoloka ewaka ekiro ekyakesa ennaku z'omwezi nga 16. Ate tumanyi budde ki na lunaku ki naye yasobola okutoloka n'ava makage. Okuva lwe twava mu kalulu k'omwaka gwa 2026 ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogw'olubereberye ab'ebyokwerinda baali baasalako amakage abawerera ddala ne wano wennyini mu paakingi nga tusobola kupakisesingawo. Tubadde tuwugira n'abamu ku batuuze b'ekitundu kino abatukakasizza nti nabo kennyini ng'abantu ba wano bwe babadde bayitawo oba nga bagenda oba nga bakomawo nga balina ab'ebyokwerinda okusoya ebibuuzo ebiwulira ddala wajj'ova, amannya go, wajj'olaga na biki by'otwala. Ebyo bye bibuuzo oba bimu ku bibuuzo ebibadde oba oliawo bibuuzibwa abantu ababadde bakozesa ekkubo lino. Geeti eyo ye main gate gye buvuddeko obadde tusobola okugyakisesinga ne baganda baffe aba NTV obalaze se baganda baffe aba NTV okweyagalira mu kitundu kino oluvannyuma lwa bibikolinda betutegeddeko nti baaweddewo ekiro ekituusiza amakya g'olunaku olwaleero oba ku makya g'olunaku olwaleero. Mpawo omuntu yenna yasobodde kwakisesinga munda mu maka ga Kyagulanyi Ssentamu naye olaba wabweru wano lwe twakoma okugjako eno wali tusobola kwakisesinga okuviira dda wali ku kkubo. So embeera bweti bweri kati abatuuze batambula fire nga tewaliwo ababuuza bibuuzo basebo ne bannyabo. Tukimanye nti ebimu ku bintu ebyali disconnected ge masannyalaze agaali gasapulayinga munda omwo oba oliawo go bagajjako ab'ebyokwerinda. So yembeera eriwo kati osobola okulaba Nansi, osobola okulaba mulirwana ba Kyagulanyi Ssentamu nga basobola okutambula bibe nga tewaliwo ababuuza bibuuzo, nga tewaliwo abakugira, nga tewaliwo abakyekinga era nga tebaddamu kagezigezi wa bibuuzo nga embeera bwebadde. Kitegeeza okuva ennaku z'omwezi nga 15 olunaku olwali olw'okulonda n'enkeera walo nga 16 lwe twategeera nti yali avuganyiza ku bwa pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu yali asobodde okubasimatuka n'afuluma makage paka n'olunaku olwaleero kwe kuddamu okulabika nti ekifo kino kiri bwe kiti nga tekiyina bukuumi. Tetumanyi kiri munda naye intelligence naffe gye tukoze eraga nti oba oliawo munda baaweddemu n'ababadde basigaddewo abatonotono ab'ebyokwerinda bakedde kugwawo ku kifo kino oba maka gano aga Kyagulanyi Ssentamu. For now kyetusobodde okwakisesingako kyekifo kino. Eno ye parking ebiseera ebisinga tuba tuzza okukavalinga amawulire we tutera okusimba ebidduka byaffe we tuparking emmotoka zaffe oba kyonna kyoba ogiddeko then n'oyingira mu main gate eno eya Kyagulanyi Ssentamu n'ogenda munda bwe press conference oba waba agenda okwogerako n'abamawulire nga atadde wakaawe. So yembeera eno gy'olaba ey'obukakamu yembeera eno kufulu yiiyo eriko simanyi oba yeeya Kyagulanyi gye yalekako naye embeera yeeyo. Kamera osobola okuziraba zonna
ezitunudde wabweru ezitunudde munda naye twategeerako nti baali bazidisconnectinze okulabika nti tasobola kubaako n'ebifaananyi eri byafuna kwotekate n'amasanyalaze okugajjirako ddala. Ffenna tujjukira ndowooza lwe baalumba mukyala we Babi Itungo Kyagulanyi n'engeri gye bakonamu buli kimu ebyo byo tubijjukira bulungi. So ge mawulire ago agaliwo g'oyinza okugamba nti breaking news, amawulire agakagwawo kimaze okukakasibwa at least wano wo wetuli nti osobola okwaccessingawo nga edda bwe kyali kubanga abo byokwerinda baali basalako ekitundu kino. Omulundi gwe twasembayo okujja wano nga tebakukkiriza ddala okuva ku street eri simanyi waba tebasobola aba street eri okukyama bo tuwa Kyagulanyi Center mu wali tosobola kukyamawo olw'ebyo byokwerinda okulabika nti baali bayitirivu mu kifo kino. Tugenda kusigala nga tugumbye okulaba kyekigenda mu maaso kyekiddirira kubanga tumaze okukakasa tetumanyi kiri munda naye atisi wano wabweru ne kukikomera ku geeto osobola okulabako kufulu mwana wattu etali mmenye osobola okubirabako kati munda tetumanyi kyo kiriyo era si buvunaanyizibwa bwaffe kuyingira kulaba biri munda okugjako nga kinaaba oba olyawo ekiseera kituuse era nga kyetagisiza. For now mwenzikirize mbasibulire wano ndi Sekadde Samuel Munaluweero. Tugenda live ku Facebook of course n'emikutu emirala tusigale mpola mpola nga tugezaako okufuna amawulire oba information ekwata kakati embeera bwetyo bwe yabadde. Sekadde Samuel Munaluweero ng'agezaako ogenda maaso n'okulaga ekifaananyi nga bwe kitambula wabula kirowoozebwa nti amakomawo ga Robert Kyagulanyi Ssentamu gatadde abasajja ku bunkenke era nga bw'oyinza okukitegeera okukomawo kwe kyekimu ku bisinze ogenda maaso n'okuba nga byeraliikiriza abamu ku bakulu mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda era ng'okukomawo okwo y'ensonga lwaki oba olyawo negotiations ezo oba enteeseganya ezo bwe zinaabanga ddala zibaddeyo era bwe zinaabanga information eyo gyenkuwadde entuufu nga tumaze ogikiralifayinga nja kujja nkubuulire kyoba olyawo y'ensonga lwaki enteeseganya ezo zibaddewo oluvannyuma lw'okutya nti mu kukomawo embeera eyinza okuba nga si ya bulijjo. Era ebigambo ebyo ne Raymond Solfa abangi gwe bamanyi nga Penge era naye yabyogeddeko nti kaakati ekijja kiyinza okuba nga si muntu. Amakomawo ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gayinza okuba nga si ga bulijjo era wandiba nga waliwo obunkenke obutali bwa bulijjo ebiri emabega w'amakolero g'ensonga zino. Njagala okutegeeza birabika si byangu yadde eddakiika n'emu kankulekera ebigambo bya Penge bino then nzije tubeere nga tutandika bwekityo olunaku omukutu gwa Red Zone TV kumpulirira bw'oba tonaba kuba ng'osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna gwe amaze okuba ng'osubscribinga genda mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga zino zennyini ombuulire na kiki ky'olowooza ku nteeseganya ziri then oluvannyuma nja kujja obubaka obwo tubeere nga tugenda mu maaso n'okubeera nga tubuyitamu. Ndiyo okubategeeza ekisooka mu shopping emmere emala mu shopping emmere emala mu nnyumba gwe wenna ali na pulani y'okuzaala saawa zino lindako embeera eyinza okujjaawo tewandyagadde mwana kubeera nga odduka ali ku mugongo nkuddira mugule emmere emala mulindeeko okuzaala ennyumba erimu ejjambiya erimu omusekuzo erimu akasaale teeka emabega w'oluggi kuba ekijja si muntu mulina amafuta g'omutaala agamala mulina kando ezinaamala wabasanyalaze bajja gasalako mweyo embeera sanyalaze bagenda gasalako naye mulina tadooba mulina amafuta mu tadooba mulina kando ezimala mulina bupeiro oba obuveera mwe munaapamba ne mukasuka eweeru wate gwalina toyi yakayuti kufuluma kutambula kiro gwe gwensinza okuweeraliikirira embeera egenda okujja tebiriimu nti olubuto lunnuma bimalira munda olina okubaawo n'akaveera oba peiro yes
bano bonna bolaba bazi okudiscussing embeera Bobi Wine ng'ali eyo bonna kuno kutya bategedde ekijja si muntu so omusajja ajogera naye era abasajja bonna abakungu basaze mu White House bonna nze yabandaga ku video chat nangamba ensonga azibabuulidde katubuza okubuuza just mikono mitono ku kiwandiiko ekijja kwata edduuka lyo oggyemu ebintu obiteeka ewaka oba oli ku Haamu oba oli ku Mutaasa Wilson William wawonna wooli kwata ebintu mu dduuka osobola obiteeka ewaka ku kino ekijja bali mu kutya kuba omusajja bw'aba si w'amaanyi lwaki mulowooza kyakola mu America? Why are you still discussing a man who fled? It is nothing. Mugende maaso n'okulayira. But it is on that day mbabuulira bino byenjogera byonna nabiroose. It is on that day nga mukutte Bible mulayira. You will see abantu bano waki Bobi Wine bamu meetings. Mbabuulira Abannayuganda abalaba video eno temugendayo ku lunaku olwo ng'omusajja oyo alayira. Ngamba Chairman Ssewankambo eyawangula mu bulo LC1 n'olubuna ninga kwabadde avuganya naye yafuna obulu 10 ne bagamba nti obona yasinze. Chairman Ssewankambo aba agenze okulayira temugendayo kuba Abamerika bagenda kujja basuula busuuzi bati disitulikiti y'omubulo yonna yandigwawo nzira mugule emmere emala mujje abaana ku masomero mujje abaana ku masomero ekijja si muntu nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Election of Yoweri Museveni for 7. But in between, my home was raided again and run over. My wife was assaulted and my family members. My wife ended up in hospital, and the military has been occupying my home since then. But you were able to escape from them for weeks, even nearly 2 months. This shows that maybe you were helped by some official, and maybe some in the regime are not totally in agreement with the order to go after you. Sure. Most importantly, the people of Uganda shielded me everywhere I go. The common people risked their lives and families to house me, to feed me, and to clothe me, and to accommodate me. But most importantly, I had assistance from security people that I will not mention from within the regime, who are not in agreement with the way our country is being run. Most importantly, the way our military is being run
by the son of the current president. So I was assisted and I was able to escape the country through one of the big countries that I will not mention. You've been arrested before. I mean, you've been in trouble, if I may use the expression, with the regime before. Why did you feel that this time you needed to flee? I mean,